kwe twefuze Uganda mu 1962 nze nali ntegeera ne ba president bonna bazeeko babadde bakola mbadde mbiraba nga n'abakadde weetuli wekwebali bataata naye tewali yali ku kasente ka gavumenti eyo newe bwetwogerera wano kyokka nsiimye nnyo mukama wange president okulaba nti onkoledde ekintu kyenvunyeemu entandikwa era kati ngenda kutandika okulya ku ssente ezo kuba embizi ze nagula mu ssente zange wampa mu myezi egyo zitandise okuzaala kati era zibalibwamu ssente zisukka miliyoni ne bakadde bannange njagala bakole ekintu kyayinza okuyimirira kubuuze wa ssente ze wazikola ki obalage nti awo wange oba kiri nazigulamu kantu gundi kaako kali awo.